Erisi abannamakolero Lugogo kukoleddwa omuwandiisi ow'enkalakali wa minisitule y'ebyenjigiriza Keitira Malo awerekeddwako abakungu okuva minisitule okuli Kamisona Ismail Mulindwa ng'oneyennyamidde olw'abakulira amasomero abeefuula abajja mu kusunsula abayizi songa ebifo baabigabadda. Kukyonoona nti ate tukoze selection omwana atuuse ku ssomero ate omugamba nti ekifo tekikola ki tekiriiyo si kyavunaanyizibwa kigendera wamu n'ebyetaago. Amasomero gaffe agamu kati galina enkola gye gaagala okutandika gye tugamba nti no amasomero yesi getaaga ssente naye gabeere considerate abazadde bamanye embeera gye bakola ki gye balimu. Ategeeza ng'embeera eno bwemazeemu abazadde amaanyi asibye abazadde n'abasomesa okulungamya abayizi ku biki bye bagenda okusoma ne bibagala okuba nga amaze emisomo. Kubanga omwana ono gwe twogerako akuze naye alina byatunuulira na byalaba mu biseera bye eby'omu maaso bye yali agadde. Bw'ojaga njagala akola obwa dokita naye nga ekirooto kye tekiri sayidi eyo so kyavunaanyizibwa okutuula n'omuzadde. Nedda twabanga ne bakaliyazi masters mu masomero. Mu ngeri emu abasomesa basabidde okukuuma abayizi okubatangira okuyingizibwamu emize. Babazadde basabidde okutuuka ku bisolo by'abayizi okulaba ebikolebwayo. Mubuuze ebibuuzo. Teachers bano bantu bakulu banene naye mubabuuze ebibuuzo. Abamu mugenda mu masomero temumanyi birimu, temulina nkiiko z'abazadde, muzidimandinge mugaye tulina okubaako naffe byetwogera ku mbeera y'abaana baffe. Otuuke ne mu kisolo ky'omwana wo olabe omwana waakola ki mbeera gy'alimu. Lamala alabudde abamasomero abongeza ebisale tekimenya mateeka. And always be mindful that parents are equally constrained. I would like to reiterate the minister's guidance, and this has already been alluded to by the Director, Basic and Secondary, the minister's guidance that schools should not increase fees from what was charged last term. Bono abamasomero bamwanukudde ne basaba gavumenti ensonga eno egive kubanga zo fees bazongeza dda. Skulu siraba bwaki gavumenti eyingira nnyo omukulimitinga school fees charginga zozoka zeri mitinga ubwo charginga nyingi abana bagenda ubwo charginga tono abana bakubako banji nolema no kubalisa ndebade ngamba nti government echo yanje tebuvuddemu cyo ni cyo regulating ngebinte birara ate government echo regulating sente zakawunga. Enteekateeka y'okusunsula egenda kukomekerezebwa olunaku olw'enkya. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino. Wetugenda Kayunga embeera ebadde ya bunkenke nga abasuubuzi bagezaako okutaasa emali yaabwe eyakutte omuliro mu kibuga ky'e Kayunga mu disitulikiti eno ey'e Kayunga. Nabbambula omuli asaanyizaawo emmaali y'abasuubuzi y'abukadde e Kayunga era bangi basigadde sseke. Kigambwa nti omuliro oguvudde ku masannyalaze nga ge gafunye ekikyamu okw'emu ku mita bokisi ebadde ku kibanda ekiragirwa mu firimu. Ekibanda kya Kikoola mu gugudde yatabadde shoteji y'amasannyalaze gujja nga gulanda. Bizinesi eziyidde kuliko ebbaala, ebibanda bya firimu, ebyembaawo, ennyumba n'ebirala wakati mu ttawuni y'e Kayunga. Kuba kitookeddwa ng'ebibanda byaffe nga kyekibadde ekikolero ky'abaana bakolera. Bakyomedde poliisi ezikiriza omuliro olw'obutabeera n'amazzi agamala kubanga gawedde watoolo ne batumya emmotoka ya disitulikiti efukirira amazzi nga bakola enguudo eyambyeko okulaba ng'omuliro bagumala amaanyi. Abatuuze olupiira balusise kuba poliisi ne batandika okwezikiriza omuliro nga bagamba nti engeri poliisi gye badde ezikiza yakasoobo ate ng'omuliro gubadde gwongera okusaasaanira ttawuni. Poliisi ne bagijjako ebipiira byonna ne basalawo abazikitwala mu mayumba gaddegaliranyewo abakutte omuliro. Bannamukisa abamu basobodde okutaasa ebintu byabwe era babifulumizaayo ng'omuliro tegunnabatuukako ate abo abatasobodde ebyabwe bifuuse muyonga. Abalonda ebyuma ebikadde babadde ku muganonga gwa nswa nga n'amabaati bagatutte. Akulira poliisi ezikiriza omuliro e Kayunga Raymond Odong agambye nti gwavudde ku masannyalaze era n'alabula abantu beewala okukozesa bakamyufu kubanga
abamu tebalina butendeke mu kuyunga amasannyalaze n'ebintu nga waya bye bakozesa tebituuka na mutindo. So if when you call such a person comes and wire your house when he's not a qualified person, they do make a lot of mistakes. So I appeal to the community, if you want to wire your houses, please go to member office. Saulo Okulira yakusakidde eggulu lino. Ate akulira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Lawrence Niwabina atongozza ebikuubo ebipya ebigenda okukozesebwa mu motoka za taxi. Kino kigendereddwamu okutangira obubenje obweyongera kumpi buli lukya. Omukolo ku batongoleza ebikuubo ebipya ebigenda okukozesebwa mu motoka za taxi gubadde ku nkulungo y'e Busega nga gukoleddwa adumira poliisi y'ebidduka mu ggwanga Lawrence Niwabine. Bwetabyeko abakulembeze okuva mu kibiina ekifuga baddereeva mu ggwanga ekya Utofu. Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi akulira baddereeva mu ggwanga bagamba nti akuyamba okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka mulimu guno. Omuntu ajja emmotoka ku luguudo lw'e Masaka n'agenda agibbisiza ku luguudo lw'Entebbe, n'agijja ku lw'Entebbe n'agibbisa ku lw'Ehoima. Kati emmoloka ezo olw'okuba zifaanagana ebikuubo olwawo okwawula. Enkola eno etandikidde ku mmotoka ezivugira ku luguudo lw'e Masaka nga bano baweereddwa ekikuubo kya kyenvu. Mu nteekateeka eno era buli takisi evugira ku siteegi ez'enjawulo ku luguudo lw'e Masaka nga Kayabwe, Mpigi, Gomba, Butambala, Mbala n'awalala buli emu yakufuna ennamba ejawula ku ndala naye ng'ekikuubo kisigadde kye kimu. Ng'abantu tebakyukakyuka. Y'ensonga lwaki nti pilot program eno twagitandikidde Masaka Road paka naye nga kigenda kubona eggwanga lyonna. Tweyama nga bwenzimenyere gye tukola tuyingirako ne mu Tanzania netukoma ebinziiro. Tweyama tetugenda kuswaza olw'omugongo gw'otaddeyo despite challenges z'obadde nazo mu kintu. Enteekateeka eno era esuubirwa okuyambako okulongoosa ku nneeyisa y'abaddereeva. Kituyita mu luzungu indiscipline. N'ebyo ebiddagaalagala ebimuko ebibakozesa kaakati obubenje bujja kubeera butono ono Masaka Road. Bino byonna byasalwawo Pulezidenti Museveni okusobola okukendeeza ku bubenje obubadde bufuuse baana baliwo. Basiimye abapoliisi y'ebidduka olw'okubalambika mu nkola eno. Nti tubadde tusanga obuzibu okumanya emmotoka entuufu ne badriver abatuufu basimbuka ku siteegi ki e Kampala okugenda mu ruutu y'e Masaka. Kubanga abavuzi baffe balina experience, abavuzi abaddala bava ku masiteegi balina experience ezivuga mmotoka singa abantu ababa bawugeri ne bagwa mu luguudo batandika okukola taxi. Ababiina bawadde sabbiiti emuyoko okulaba nga buli mmotoka efunye ekikuubo. Agamba nti kino kyakunyisibwa mu ggwanga lyonna. Twagala tukigezese ku Masaka Road. Mbawadde wiikemu emmotoka zonna oba zirina ekikuubo ekizaawula then gwe tulaba ngukikola ku Masaka Road tugenda ku Mityana, tugenda ku Jinja Highway. William Buyondo yakusakidde eggulu lino. Webali ddala William Buyondo. Eddakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa emu. Tugenda kuddamu tuwumulemu waliwo ekitundu ekyokusatu n'ekyo. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down just enough for you to feel every
nya mugombolola ye Kawempe era omusasi waffe alina ebisingawo. Poliisi egombye obwalamu bagambibwa okuba emigugu gy'abankuba kyeyo nga babasuubiza okugibaletera mu bantu baabwe. Nebadde ku kyalo Kanyanya mu Kawempe division mu Kampala. Omu ku bakwatiddwa Sara Mbaziira omutuuze ku kyalo Nammere mu luka gw'Empereerwe mu Kawempe nga kigambibwa nti aliko ensawo z'abankuba kyeyo zaabuzawo n'okubba ebitereke byabwe. Bwe batuukayo ne bayita mu baana ne babagamba bagenda ku transportinga ebintu bye balina. Bwe bamala okubitransportinga bwe batuuka wano e Uganda ne bagamba nti ebintu ebyo byabula oba byajja n'omuliro tibiriiwo. Balina omusajja gye babadde bakozesa wabweru nga bamuyita Isima ne Shakira. Bamuweereza ebintu bwe bituuka no Uganda n'agenda n'abikimayo wambala n'akubira abaana nti ebintu byamwe byabuze. Abalala badde abalimba nti ebintu byamwe ebyo byayidde mu muliro. Kanyanya ku poliisi eraba omusango okutambula gutya ate n'abalala abali mu kuwulira. Twagala omuntu wanaaba alina omuntu we eyo wabwera ali mu kupakasa. Temubakiriza mubagambe nga temubakkirizanga kuwa abantu emigugu kubabba. Babeereyo n'ebintu byabwe oba batereke ssente singa bwe banaalaba kampuni zino enzibi ne baziwa ebintu. Naye nga twagala kukwatagana ne Mbangira ne Ismail akyali Saudi Arabia atunyonyole ensawo meka gye yaweereza Sara Mbaziira emu oba busatu naye okunoonyereza okwo kukyagenda maaso n'okukwatagana ne Ismail basalawo okuwa Sara Mbaziira akakalo ka poliisi nga tukyagenda maaso n'okola ki n'okunoonyereza. David Sekayombya yakusakidde eggulire lino. Gavumenti eyisa olusirika lw'aba RDC ba DPC abanoonyereza ku misango n'abakulira ebitongole ebikese ebya zi disitulikiti bayite ba DISO okwongera okuboogiwaza ku butya bwe bayinza okuziiza ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka naddala ebyekuusa ku ttaka ebisitudde enkundi ensangi zino. Oluvannyuma lw'emivuyo gy'okusenda abantu ku ttaka nga gyekuusa ku nkaayana ku ttaka n'okusingira ddala abagagga babeekobana ne bagoba n'okusenda abanaku ku ttaka lyabwe gavumenti esukiddemu bweyise bonna abakwatibwako mu lusirika lwa nnaku 3 bakuŋŋande ku Colin Hotel e Mukono nga basomeseddwa ku bulabe obuli mu kwenyigira mu mivuyo gy'ettaka n'okubawa engeri y'okwewala ebikolwa bino. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mire Babiri Babalanda asinzidwa n'alabula ba RDC okwewala okwenyigira mu mivuyo gy'okusenda abantu ku ttaka n'agamba nti kino basaanidde okukikomya bunnambiro kuba kimenya n'ebiragiro ebyaweebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obutakkiriza kusenda abantu ku ttaka ng'amateeka tegagobereddwa. Era mbadde ngambagamba nti sijja kubikkiriza ebyo nga nkyali supervisor wammwe buli kaseera twabawa guidelines ate buli RDC yazisayiningira ekyakwanza kati bw'omenya etteeka ku guidelines ze twakuwa nga wasobola n'okuzisayiningira kiba kitegeeza nti omulimu ogukulemu. Babalanda awadde ekyokulabirako ekya RCC w'e Masaka Ronald Katende eyayimiriziddwa oluvannyuma lw'okwekubaana ne DISO ne bakkiriza okusenda ekibanja ky'abakadde. Kati ffe nga gavumenti mu president's office nga tukiikirira president Yoweri Kaguta Museveni tetusobola kutuula butuuzi ne tutunuulira ebintu ebyo nga bibeerawo era amangu ddala nawe ekiragiro okulaba nti RCC wa Masaka City ayimirizibwa. Ba RDC nabo balaze okunyulwa olw'abamu kubamenya amateeka ababasibako ebisangosango ne babaloopa eri bakama baabwe. RDC w'e Mukono Fatuma Ndisa Bannabitaka asabye minisita Babalanda n'abakulu abali mu ofiisi batwala okusookanga okukola okunoonyereza bw'abaawo omu ku bannaabwe aloopebwa gye bali. Kyokutiisatiisa ba RDC n'okwonoona amanya gaabwe nja kusaba busabi minisita wa pulezidenti oba pulezidenti nga ttiimu esooke nga ekole investigation ku kintu kyonna ekiba kiroopeddwako RDC. Bwe tumala okukola thorough investigation ripooti ne mugifuna awo tuveeyo tugabe punishment ku RDC. Yamyuka RDC w'ekibuga Mathias Lutwama yemulugunyiza ku bakulembeze b'ennono abeenyigira mu kugoba abantu ku ttaka. Kakati mutunuulire akatale ak'ebukomero ak'omubuulo mulimu abantu emitwalo 2. Ne lwaki traditional institution egamba nti abantu abo baveewo abantu balagewa. So kiba kikyamu
okukozesa ekitongole ekyobuwangwa okugoba abantu mu ttaka ekyo kiba kivve era kati NRM byeyina okulwanyisa. Ye Director atwala obukesi Brigadier Chris Damulira alabudde abapoliisi okuli ba DPC abakulira okunoonyereza ku misango n'abawaabi ba gavumenti abeenyigira mu kulemesa emisango oluvannyuma lw'okulya enguzi ekireka abanaku mu kunyigirizibwa. RDC tajja kukola musango wa ttaka n'agukola yekka, alina okutuula ne banne ab'omu district chairman, DPC, diso ne kaawo ne batuula ne baleba ensonga z'amataka zino. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino. President w'ekibiina ki National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine asambaza ebyayogeddwa minisita w'ensonga za ssemateeka Honorable Norbert Mao nga bwe waliwo enteeseganya mu kuyimbula ababaka okuli Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya. Kyagulanyi okwogera bino abadde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Kamocha. Oluvannyuma lw'okuyimbulwa kw'ababaka ba paalamenti ababiri okuli Muhammad Segirinya Kempe North ne Alan Sewanyana Makindye West Bigo byatandika okuyitingana nga bano okutewe abaddewo enteeseganya ez'enjawulo wakati w'ekibiina kino ne gavumenti kyaleka abawakisa b'enjawulo nga boyogera ebikankana omu kubona minisita wa ssemateeka Nesige Damu zino Mao yasizidde okufaanana mawulire ku kitebe kya DP ku Balintuma n'abaako bwino gwawa ababadde batubuzaabuza nga bagamba teri kuteesa ne NRM, tetwogera na NRM, tetulina kye tufunamu, amazima kati gatandise okuvaayo nange ngenda kubyogera. Kati abakulu mu kibiina kya NUP nga bakulemedwamu akikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu basambaza ebyogerwa ne bategeeza nga batalina nteeseganya yonna gye bali bagezemu ng'omuntu neetaba mu nteeseganya zino ne gavumenti tebamumanyi era tebamulinaako buyinza. Tetuli beetegefu kwogeraganya na muntu atukutte mu ngeri emu yeewuunyiza ebikolwa minisita Mao eby'okwiwana nga we yabadde mabega okuyimbulwa kw'ababaka bano n'agamba nti bannamateeka ate yakulembera abamenya amateeka ng'agamba yabadde akolera wansi wa mmeeza mabega wa kateni okulaba nga bateebwa. Mwami Norbert Mao oswadde nnyo kubanga wakakasizza nti kaakati bino si bya kooti wabula bya bufuzi. Kyagulanyi wabula akuttira bannakibiina okusigala n'empisa baleme kulinenganira ku mitimbagano nga bwe wabawo ensonga byonna gye bemulugunyako bazitwale abakulu mu kibiina bazituulemu. Gala mutunule enkaliriza n'erise George mutunule enkaliriza kubanga ne muffe kennyini mukimanyi nti temubulamu nsolima. Akalutidde bannakibiina ky'NUP okwegatta twe banasobola okuzimba ekibiina ekigumidde. Mathias Mpuuga Nsamba akulira oludda olwa gavumenti mu paalamenti tayawukanye ne Kyagulanyi n'asaba abawagizi b'NUP obutakozesebwa kyandyawukanyamu ekibiina kyabwe. Please go and stabilize the rank and file of these mobilizers. Gwe mulingo omukulu olutabaalo otawulira command luwaba. The sine qua non is discipline. Oluvannyuma yasaba abakunzi b'ekibiina ky'NUP Fred Nyanza anyire bannakibiina abagenda okulemera mu kunga abantu okwegatta ku NUP ne babeera okukola omulimu guno awatali kutirira muntu yenna. Mukubira ku Western Region mu ngalo tumutwala Nyabulawe kona Nyabulawe kona Nyabulawe. Era twongera okugumya bannayuganda bonna abawangaalire abatali wano essaawa zino nti nno bino ebigambo tebibamalaamu amaanyi. Wakati ng'olukunga lugenda mu maaso ekire ky'enkuba kitandise okutonya ne kitaataaganya bannakibiina. David Tamale yakusakidde eggule lino. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanuyi asabye ab'ebyokwerinda okutuuzanga enkiiko mu bitundu byabwe ezigendereddwamu okubitebenkeza n'okuleetawo emirembe. Abyogeredde bweyogerere mu divisioni ey'Ekira. Oluvannyuma lwa poliisi okuggyibwa mu bitundu eby'enjawulo kigambibwa nti ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka byeyongera. Nange ekitundu ky'enkulembera kirimu abantu abawera omutwalo kiri kumenya naye poliisi post yaliyo yavaayo ate abantu abaliyo bamu bamufuna mpola ekira naye factories mweziri
bannaffe abamu abatakola mulimu gwa bodaboda beesomye okutambulira ku bodaboda nga bakuba abantu obutafaala. Kakati ate bwe bajja bagamba nti abavuzi ba bodaboda babi ne banayo omulyamamba abeera omu. Kati omuduumizi wa poliisi mu kampani emirano Stephen Tanoyi asinkanya ebyokwerinda ku Kings Park Eby'okuta n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'akalaatira poliisi mu kira okuba enkuŋŋaana z'ebyokwerinda okulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Chairman elesiwana buli mwezi era n'emiting ekyalo. Yes, teekako miting obasande esaawa 8 tugamba leero tugenda kukola n'abantu baabwe abatuuze baabwe. Kigambibwa nti ebikolwa bino byeyongedde nnyo mu kitundu kya Buuti Eby'okuta awaganyibwa okuba nti ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola gy'asula. Kyokka obumenyi bw'amateeka okweyongera mu Buto, ssentebe w'ekyalo ekyo Eric Gwide abisambaze. Amawulire gafuna ku nkutu tuna ground level oli akufuna amawulire ku nkutu sinabuuza abantu kukoza kufu kati Buto wali ebijambira Buto wali abakola biki sebo tebiriyo obutebenke byenkulaakulana namba ki number 1. Era Somalia tebasaba nguudo, Congo tebakyasaba malwaliro, wabula basaba Uganda n'ensenda mutuyamba tutya tumbeere nga tusobola okufumba emmere n'ejja ne tugirya. Eyo yenkulaakulana namba ki. Meya w'ekira Julius Mutebi Nsubuga alaze obwennyamivu naddala mmotoka za poliisi enkadde ate ng'ebiseera ebisinga tezibeera na mafuta. Kyagambye nakyo ssanyalaza ebyokwerinda mu kira. Emmotoka za poliisi ze tulina za poliisi ekira singa tezikyatambula wandibaddewo emu obabbi emipira gyakali tezirina indikeeta tezirina ttaala tezirina abasajja mu bawe ku mmotoka ennamu basobole okukola emirimu gye balina okukola. Era okubaana okugenda kuba tiketi ngula emmotoka empya siwe kiri tusaana kutuula nammwe AGPC Meja Lukanga wano tuteekeko patrols y'ekiro oba tulina ensi oba oli ku kitundu kyo tulina patrols saba abakulu bano basindiko patrol teams asobola kamera teekako waka oba tosobole kamera teekako lights taala ekuba wala kukubo zino Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino. Abakakiiko akali ku mulimu gw'okukuŋŋaanya ebirowoozo bya bannayuganda ku bisomesebwa okukyusibwa olunaku olwaleero basinkanye amyuka Chancellor wa Ndejje University Professor Eby'okuta n'abaako by'abawabula. Ayagala obudde abaana bwe bamala nga basomesebwa naddala abato bukendeezebweko. Amyuka akulira University Ndejje Professor Eby'okuta awadde gavumenti amagezi okussaawo enkola y'amasomero gaayo okugabana ebikozesebwa kubanga tebasobola kwemalirira okutuukiriza ebyetaago byonna eri abayizi. Given the increasing poor performance of the UP program, a cost sharing based on a pro rata per district may be introduced. Because now, yesterday we put the poorest department, district, okay? Let those have maybe UPE, don't depend on it. Okwabula kuno akoledde mu kakiiko akuŋŋaanya ebirowoozo okukyusa ebyenjigiriza aka Education Policy Review Commission. Kyokka alaze obwennyamivu olw'abagagga abatwala ebisaawe by'amasomero agali ku nkola ya bonna basome kyagamba nkizingamya ebitone by'abaana. Many UPE schools have had their sports facilities taken over by the rich who claim to be connected to government. In this respect, there is a clear loss of talent at this level. Atanyukidde ekya gavumenti okwongeza emisaala gy'abasomesa ba sayansi n'akuutira n'ab'olw'ensimbi eza loan scheme okutunuulira abayizi bonna. At university level, it is only the children of the rich who go to good primary, secondary, I've said that, and yet these students are paying that, okay? Let the government introduce a loan scheme for all professional programs. Agambye nti okusomesa abayizi abato okusukka obudde obulagiddwa kizingamya abayizi ne beetamu okusoma. But now you find P7 with loads and loads of books on their back. And any lesson of sports on the timetable is now replaced by extra work.
ebyonga bibityo ekibiina kya Standby Promoters ekyakakasibwa UPRS ekibiina kikwasaganya ebikolebwa abayimbi kitongoza enkola ey'okusasuza bannannyini bizinensi abaganyulwa mu nnyimba kiyite copyright. Bino bikakasiddwa Tone Sempijja era ng'asomesezza abantu ku ngeri gy'ogenda okusasulamu ennyimba zino. Ategeeza nti abayimbi beesanga nga basama amaanyi okufulumya ennyimba wabula ne balemererwa okufunamu ebiseera eby'omu maaso. Ono bamuyita Red Grace. Ekyasinga omutta Joka Kabenja akabaddewo kukubirira ave ku show yabadde Semuto agenda akubirira asange ebivulu ebirala agattirire niye abakubanga amanyi nti eri wali akasente kange akajja tiyandi panikinga ndi kutte ekivulu eki. Ayogedde ku nkolagana eri wakati w'ekibiina kya UPRS n'ebitongole ebyakakasibwa gavumenti era ng'alaze emitendera gy'abantu abalina okugibwako ssente zino naddiro zirina okusasulibwa. Bw'oba omanyi nga weeyambisa music mu bizinesi yo okufunamu bw'oba tofunamu isoke tosasula naye bw'ebanga kiza bizinesi ntadde wali n'ensala nina kaliyoki nina ebbaala nina saluuni nkola ku kasitoma wange ne bakutubako obulungi ku hoteri yo ne boogerako naawe n'otegeera licensing kiki. Judith Nalugwa ne Sharifu Sebunyayi bakusakidde eggulire lino. olina omusasulira kubanga kiri mu tteeka erya copyright. Obunkenke bweyongedde wakati wa Israeli ne Palestine oluvannyuma lwa Israeli okusuula ebikompola mu luwannanda lwa Gaza. Abantu 11 ne bafa n'abalala abasoba mu 8 ne bavaawo nga balumiziddwa. Ab'ekibiina ky'amawanga amagatte bagezaako okutabaganya enjuyi zombi okukakkana naye buli omu yeewera okwesasuliza ku munne. Ensitaano y'Abakirimaanyi. Nkusiimye nnyo gwe munywanyi akyatugoberedde wano mu Gabuutikidde. Obudde buno kaseera ka nsiitaano y'Abakirimaanyi nze Kalule Sulaiman. Leero nsawukirize nkutwaleko munda mu ggwanga erya Isirayiri wamu n'eggwanga erya Palestine. Tumale okulaba ate kati akasambattuko akalala akaze ng'abasajja b'eggwanga erya Isirayiri batanudde okuba nga balumbagana ebitundu eby'Abafirisuuti. Wawulira bino ng'omuwendo gw'abantu abattiddwa sayidi eri mu Palestine mukwano gwange gweyongedde kuba kati bafuuse 11 sofa abakakasiddwa lwakiri abakafiira mu mbeera gy'ogenda mu maaso n'okuba nga ogoberera mu kiseera kino. The States is extremely concerned by the levels of violence in Israel and the West Bank. Today in Nablus, at least 10 Palestinians, including both militants and civilian bystanders, were killed and over 100 injured during an Israel Defense Forces counterterrorism operation. Era wakati mu kubanga tunulira ensonga eno njagala nkutegeeze nti abasajja batanudde okukola ebikwekweto bakoze ennumba ez'amagye ag'omu bbanga ngamba Abayisirayiri ne batuuka okubanga balumba ekibuga Gaza bubi nnyo. Amambuka g'ekibuga Gaza gano bagakubye emizinga wamu n'ebikompola n'okulirana ekitundu ekirimu lwakiri enkambi ez'ababunzibunzi. Kati batugamba Abafirisuuti nabo abavuddeyo ne bagamba nti bwe kibanga kyekyo naffe katwebereremu. Era njagala nkutegeeze nti Abafirisuuti abatannaba kweyogerako kibinja nabaki bakutte nabo ssebo ebikompola ne babisukuma munda mu ggwanga erya Isirayiri nabo nga beesasuza. Olunaku lwajjo nkugambye wetwalabidde ennombe ezaakoleddwa Abayisirayiri ne batta Abafirisuuti 10 yadde butuuse olwaleero lunaku lwakuna ng'omuwendo gutuuse ku 11. Abafirisuuti leero nabo ne bagamba naffe katukikole laba ate ne Isirayiri neegamba naffe katubaddize omuliro. Obudde buvuze nnyo mu bitundu bya Isirayiri mu kitundu ekimanyiddwa nga eky'Esiderooti n'ekitundu ekya Ashikeloni. Ebyo bisanga mu maserengeta g'eggwanga lya Isirayiri. Buvuze nnyo oluvannyuma lw'abasajja okuwulugumya ebikompola ngamba Abafirisuuti ne byolekera amatwale gano ag'eggwanga lya Isirayiri.
njagala nkujjukize nti omusajja Benjamin Netanyahu okuva lwe yakwata obukulembeze bw'eggwanga lya Isirayiri ekitiiso kibaddewo nga buli omu akimanyidde ddala oyo kaakomyewo Abafirisuuti bagenda kuddamu okubanga beekaabira. Oyo nakugamba tali nnyo mu ebyo ate byagezaako kubanga yeeyisaako mbwe era tukolagane ate bikoze bitya abakulembeze abalala batera okubanga bajja nakyo ne bataagala kugamba kubaawo obunenengano bw'amaanyi. Naye ono ye yakugamba omusajja Netanyahu nti Omuyudaaya aba Muyudaaya n'Omuwarabu aba Muwarabu saagala kumanya nti bali birala naffe tuli birala ate ettaka lyabwe tulyagala. Kaakati ze nnumba z'owulira ezo. Kakati bannamawulire nga basinzira mu kitundu ekya West Jerusalem batugamba Isirayiri mu matwale gano okumanya etaddewo obunkenke situdde kati oba okuyitimusa akwegamba embeera y'obutali butebenkevu nga bwefaanana. N'amagye ago batera nnyo kubanga bagateeka ku mitendera egy'enjawulo nti kati tugenze ku mutendera ogwokubiri kati tugenze ku mutendera ogusemberayo ddala ogwokusatu ekitegeeza awo ttabbwa ebeera y'amaanyi nga buli musirikale ali ku bwerende. Kati wano bamaze okubanga bayitimusizza obwerende amagye ag'eggwanga erya Isirayiri kwe gali nga basuubira nti